siri kutegera bera straight nga wini lwaki onnyiiza nakunyiizizza kimukasi wattu kyogamba egyo emyaka gy'olina tukimanyi nti basirikira ku byama tokimanyi nti mukwano gwo aba alina kyakunyumirizzaako okisirikira gwe n'osalawo ogenda ng'ongeyengula obulira buli omu nga liita bwe yagambye okola otya simanya biki wabadde ofaaki mukazi wattu kya kyakututte n'oteekamu ne transport wo n'ogenda n'onoonya lekyo omunnyonnyole byonna bye nakugamba ku Ariana letako katono lekyo yagambye nze mpozi nga wabyogera mu bantu balala naye nze gw'ogamba ndudde okulaba lekyo wini bannange ndudde ne bantemako omutwe ate nno mbadde ndowooza bantu abamumanyi wini omumanyi bakutemeko bw'oba wakoze ekintu nga bakiŋŋambye kiba kirungi nnyo n'okkiriza nti wakikoze okusinga okwongera okunsiruwaza amazima ga Katonda mu ggulu si yenze kati nga lwekyo namugyewa nze ndudde n'okumulabako nevira ku mulimu ssaawa 3 nga nkoyi nkeerayo 12 kati mba mulabye budde ekyokumanya ng'abantu baagala ottemu omugambo wini ndi musirwe nkulabikira ng'omusiru oba olowooza sitegeera bulungi sinze yayogedde ebigambo ebyo amazima ga Katonda nina mikwano gyange bawini bameka olabika wabyogera walala kati bo ne babizuuza singa wali togenda bikola nga toyagala